Musungu naye ekitalicho atutabudde tuwadde ekizimbe ekitalicho no ne bwe tuba tetugenze na bajjajja kitegeeza nti bajjajja abajjeeko abazzukulu kuba abazzukulu ayawudde bajjajja n'abaki n'abazzukulu abazzukulu basigadde mu opposition bajjajja bagenze eno kati ate bajjajja basirise tebaddamu kwogera amaanyi ga Buganda ng'abataka bali wamu ne bazzukulu baabwe kituufu ne balagira nga ffe bwe tukola naye kakati omutaka afuuse munafu ate no tekiri mu Buganda wokka n'ewalala babaguza emyoyo si bataka ba Buganda bokka naye n'abataka b'Akyoli n'abataka b'Erango ono akozesa kano akaseera n'abagula kakati osanga jjajjaawo mu kika ng'ayogera birala waliyo abantu abamu nga bawulira bajjajja nga bajja kugamba nti abataka bagambye tetulwana nnyo na Museveni ekirala n'entalo zikyuka ababadde bayomba na Museveni ate ne mutandika kuyomba na bataka jjajja waffe n'akola ekyo muba temukyasobola kutuula kwekobaana kwenunula kubanga kati mukyawaganye temumanyiimu mbega n'atali mbega wadde ne mukereziya mwennyini Ssaabasumba eyafa omukulu Cyprian Lwanga Mukama muwe ekimula eky'emirembe waliwo ekiseera weekyatuuka ne bamulaga nti bafaaza bafuuse bambega faaza yafa yalinawo mu kigo ky'Ekabalagala bulijjo abantu tebamanyi kankyogere yali awo mu parishi y'Ekabalagala bwe yafa aba gavumenti ne bajja ne bagamba nga kitale ekya faaza nti ye naye abadde muntu waffe olwo bagamba Ssaabasumba twagala genda mu luumu ye tuggyeyo ebyuma byaffe abadde nabyo ng'abadde mbega era munnange bagenda okugulawo ennyumba ye bajjayo emmundu ennene 2 basitoola n'ebyuma ebirikodinga amaloboozi kabe kasinge be bamutta n'omutta basobole okulaga Ssaabasumba nti olaba bwe twakusensera obwedda ne faaza abeerawo mu kigo ng'alina emmundu nga kiba kyabulabe kakati omuntu bw'atandika okubuusabuusa nga nze omukrisitu bwe ntandika okulowooza nti ne faaza naye mu mbega wa gavumenti osobola okunsanga nga ne ku Ukalisitiya si kyagenda kusembera mbuwayita mpa tajjanga ka Ukalisitiya kanaawanze yakamakinze nze nalayira okufa naye nga nsembedde ekyo nkirekera oli ansembeza yalimanya ne Katonda we ne buli institution yonna bagiyingiramu ojja balaba bayimaamu aveeyo omusajja nga mukulu nnyo mu Busiraamu agambe nti bannange natudde mu mmotoka ya Museveni ne mba nga ali mu jjana ng'ate Obusiraamu bubaganda bagigeza ku kintu kyonna kuno omusajja yagamba nti banaye natudde mu mmotoka ya Museveni ne ndaba nga ali mu jjana waliwo n'omukyalo omwe yagamba nti mwami Museveni yasooka amusingira ye Katonda ye Katonda nakandi Museveni ye Katonda so banakyemalira naddala mu biseera eby'obululu bafuna omukisa otuuka ku bantu ne babaako be basiriwaza ate n'okuba ne babaako ne bebeetegereza okutemula okuggirawo ddala ab'NRM batudde ne basala omusango nagamba Lwasande yawangula akalulu bulungi naye nga yatta omuntu n'omulambo ne gulabibwako ye ogwo si musango kati ekimu ku bibassa abantu bakuriyetinga ettera mu batye bateeka akatengo abantu bakozesa abanakyemalira bakozesa ebiseera by'okulonda ne batemula abantu mu lwatu ensi batye ne bannansi batye bonna tetumwetantala nawulira gavumenti gy'otayagala gigondere gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu beeyogeza ebitali mu makulu naye bekunyigiriza gigondere naye kugamba babyogera kubanga babanyigiriza nnyo abantu natandika okutya n'okwetya era ekintu ekirala bannakyemalira ebiseera bategeka akalulu okubayamba okusaasaanya kye bayita propaganda amawulire amakyamu katolaba zino programu zetukola asobola ogenda nga asalamu ebigambo n'abigatta neyefuula nti ate namboza awagira ffe
tonabirabako bu video bu butambula wabadde oyogera kirala najja ng'asalamu ebigambo oyo propaganda oba olina kuwulira obukyamu nateekawo n'ebigambo nabikyamya mu bugenderevu misinformation and disinformation ng'omuvubuka yakyamya information y'amami Kyagulanyi ng'ali ebweru ekibuzo kye baamubuuza omwana yakivunudde bulala so babeera n'agasajja gaabwe n'agakazi agakagwa ensonyi gatambula mu biseera ebyo ngagenda gayogera ebigambo eby'obulimba ate bagamba nti omuntu ekintu ne bwe kiba kya bulimba abantu ne bakiwulira emirundi mingi batandika okukikkiriza nti kituufu mubaamu abatono obwongo bwabwe ne butandika okulowooza nti kituufu kuba bakiwulidde nnyo kati omuntu ajja n'ayogera ebigambo bina nga bya mazima n'ayogera mukaaga eby'obulimba ng'abyogeredde wamu kati asobola okujja naga nti bannange Kyagulanyi musajja w'amaanyi naffe abeNRM tumutya kati awo natandika okutwala obwongo kati bwatukala ne Namboozi oyo akolera ffe kati olw'okuba kiri ekyasoose kyakoledde sensi nakino olyaga nti yasoose n'ayogera ekyamazima kati kino kye yalirimbye ekyo kituufu ekyo kituufu mu kituufu mwalimbira addira ebyamazima n'abigatta n'ebyobulimba n'abyogerera wamu kuba bo bastudinga human mind bastudinga obwongo bw'abantu ezo z'ensonga ezimu ezitegesa bannakyemalira kolaki okulonda nti akalulu nakyemalira kabeera kaseera kakwepima nate kuba asooka n'afuna ebivudde mu kalulu ebyamazima ne bamugamba nti wakyaliyo bannayuganda miliyoni 2 abakuwa akalulu nagambawo kati ninayo abantu bange miliyoni 2 nagamba byabakama nti nfunirayo awo miliyoni 7 zigatte kogambe nti nfunye obululu miliyoni 9 kati namanya nti ajja kusinzira ku zino miliyoni 2 akyunye ensi zaaba asobola ozikozesa ekyomunaana bannakyemalira bategeka obululu bafune mu butongole be banaagabana nabo omunyago omanyi nakyemalira abayanyaga ensi kati nga bw'anaayita nti ate bw'onyaga ekintu bw'okiri obw'omu kikutta kakati aba ayagala okufuna abantu mu butongole baagabana nabo obuki omunyago kyava gye mukono naga ntaddewo akamyufu k'NRM n'akawangula kati abo bakawangudde ng'amanya bano babbi bannange nafunyeeyo bakiri mu lulu 10 mukono tunaalya nabo era ng'agamba gundi abo bavudde mukono because abo bamuyamba okukola gye bayita patronage baba bagenda fuuka banywanyi be mu kukola obubi palamenti y'abantu 5 ye ng'alinako 400 ebibbi by'akalulu baba bagenda muyambako kati awo afunye abantu abalala 400 ababi aba identifyingira mu kalulu we bali recruitment process kati bannamboozi 10 abajjiramu ng'amanya nti nno we tunaamalirako emyaka 5 nga 40 nga sinduukiriza emmeme nga gafuuse gange 6 newe mufuna tekimuluma kiringa ng'omukazi alina abaana bamujja wa abaka 2 n'ababe 11 bagula omugaati abagulidde baana 2 ne bwe balyako era omugaati guba gw'abaana be kituufu omugaati guba gw'abaana be bano lwakuba basangiddwawo si kikulu ne bwe balya so kakati nakyemalira akalulu kamuyamba to extend patronage mu butongole ali kuluutinga banne babi banne mu butongole ali kuluutinga gabbiganne ati tolowooza nti ffe mu opposition nti ate ffe basenti naffe tetuva mu ggulu so akaseera ako bamugamba gundi yabbye akalulu egunala kubanga oyo tajja kubba kakeko kajja kubbanga n'akanakyemalira kati afuna ababi banne mu butongole banalya nabo munyago talina ngeri ndala yakuba likuluutinga sakalulu kamuyamba tulikuluut ekyomwenda nakyemalira akozesa akalulu okubba eggwanga
buli wetuva mu kalulu towulira nga mu Bank of Uganda baba ne sente ze bajjayo. Kituufu. Agamba mulete sente bweziti ez'okuwandiisa abalonzi, bweziti ez'okuba obululu, bweziti naye nga mugenderamu ezize. Kubanga okuyimirizaawo bwannakyemalira yeetaaga sente nnyingi. Wano okwegaggawaza naye n'okusakirira n'okuyimirizaawo bwannakyemalira bwe. Kati kimuyamba okukola enjawulo. Mu kalulu akoleramu ki? Enjawulo. Ekisembayo leero njagadde nkusomesa ebintu 10 lwaki nakyemalira ategeka akalulu. Kimuyamba okutambuza amagye abakesi okubatwala mu bantu nga yeefudde managing election. Kati genda ku makubo buli wamu Museveni ayiyewo abaki abasirikale. Ekyo atiisa abantu, emitima gy'abantu ne gyewanika. Era enkambi nnyingi nnyo zebakubayo mu biseera by'obululu akalulu ne bwekaggwa tezivaayo, zisigalayo. olaba mu biseera biri ebyakalulu baleeta abasirikale awo ku community center. Kati bafuukidde ddala baawo. Kituufu webali. Abasirikale batambula buli wamu. Ne balyoka bateekawo ekirowoozesa abantu nti omusajja buli wetuli atukola ki? Atulaba. Era system ezo ziteekayo abajaasi zimukomezaawo amalobo amawulire, so eggwanga lyonna ne liba nga limuli mu ngalo wano. Naye aba akikola nti akikola mu butuufu. Ate akikola nga tewaliwa, singa tebadde kalulu, singa twamubuuziza nti amagye otambuza gaaki. Naye kati olukola akantu konna poliisi ejja n'amagye, mbufe twayisa amagye gatuyambeko. Era mu biseera bino bawandiisa ab'amagye 1,305. Ne bawandiika abapoliisi 1,000. Ne bawandiika abaprisoni 5,000. Abo gonna awandiika amagye naye nga bw'agamba tuwandiika abasirikale ab'okukuuma eggwanga mu kalulu. Naye nga ddala awandiika abakukuuma ggwanga mu kalulu. Nedda. Wakati mu mbeera y'okwekuuma, mu mbeera y'okulowoozesa abantu nti ateekateeka kalulu, abeera yenyweza mu by'ekijaasi. Kuba yebeera enkola ye. Akaseera ako kamuwa omukisa okwenyweza mu by'ekijaasi nga bw'alimba abantu nti byakola byonna ali mu kunyweza ggwanga libeere n'emirembe mu kaseera k'okulonda. Ng'ate abantu bonna baba bakkiriza tuwamma bannange bwe tutakola ennyo emirembe gisobola okutabanguka. Kakati awo naga nti bana ndowooza mulaba mutya tuwandiikeyo amagye amalala 1,000. Naye ku magye 1,300 be bawandiise namba 1 yabadde mutabani wa Muhoozi. Eno bakulimba nti tukola ki? Tuwandiika amagye gakuuma ggwanga nebo ali mu kwenywereza mbuki buyinza. Ezo z'ensonga 10 lwaki bannakyemalira baagala nnyo okuteekawo okulonda. Mulundi ogujjako ngenda kusoma nti no munnange lwegaliza kitolutani badde bannakyemalira bakola bateekayo okulonda bafune ebintu bino 10. Naye ate bannakyemalira okutegeka akalulu ne bwe bakaba kubanafuya nnyo. Olwawo bategeka akalulu bayongera okufuuka ab'amaanyi. Naye okuva mu kunoonyereza kiraze nti bannakyemalira bangi akalulu kabanafuya. Kabamalamu amaanyi. Era abavuganya nakyemalira newankubadde yanoonyamu bino ebintu 10, naffe tulina okunoonyamu ebyaffe byenjobbabuulira mu pulogulaamu yaffe neddirira. Nti naffe sigamba mbu yafunamu yekka, naffe tuyinza ofunamu nnyo mu kalulu. Era bannakyemalira bangi akalulu kabaggyeko ne kabalesa entebe ewooma. Waliwo omuntu ankedde ku makya nankubira essimu nga mbuuza ekibuuzo. Nti yawulidde ab'NUP bagamba nti okusobola oli yazze ku mitimbagano gino n'agamba nti asomye nti okwesimbawo ku bifo ebimu weetaaga okubanga olina emyaka gy'oweza. Muteeke ekkadde omuntu yali tasobola kubeera president, chairman w'erosi 5, chairman w'erosi 3 oba chairman w'ekyalo nga taweza myaka 35. Kati etteeka lyo terikyukanga, gye bayita Local Government Act tekyukanga. Ekyagamba nti okubeera chairman w'erosi 3, okubeera chairman wa district, okubeera mayor
oteekwa okuba ng'oweza emyaka 3 mu emeka 5 etteeka tebalikolanga ki tebalikyusanga naye bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza nti ekintu ekyo kyavaawo lwa nsonga newankubadde eri mu mateeka tebakikyusanga naye constitution ati namba 2 egamba esoma bweti article eyokubiri mu constitution ya Uganda esoma bweti this constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authority and persons throughout Uganda. Nti ssemateeka ono ly'etteeka lya Uganda ekkulu era lirina obuyinza ku bantu bonna n'ab'obuyinza bonna n'ebitongole byonna mu Uganda. Number 2, if any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail and that other law or custom to the extent of the inconsistency will be void. If any other law etteeka lyonna or any custom or empisa yonna is inconsistent ekoonagana ne ssemateeka oba akawaayiro konna mu ssemateeka the constitution ssemateeka shall prevail yajja okubeera ng'omutuufu. Kati etteeka lya local government ligamba nti okubeera chairman wa district, okubeera chairman w'eggombolola, okubeera meeya oteekwa okuba ng'oweza emyaka 35. Naye ate constitution yeegamba nti buli muntu yenna awezezza emyaka 18 aba atuuse okubeera omukulembeze. Kati ekyo kitegeeza ku mutendera gwonna. Yes, ekyo kitegeeza that to that extent all the other laws are void. Nti gali amateeka olwo gafuuse mafu. Tekyetaaga parliament kukyuka kutuula gakyusa. Kasita constitution ebanga ekkiriza ekintu naye nga liri etteeka eddala likigaana, constitution yeefuuka entuufu. Ziri tuziyita consequential amendments. Ssemateeka yabeera omutuufu mu nsonga eyo. Tukola ze bayita consequential amendments nti ogenda mu liri etteeka ne mulikyusa likwatagane ne constitution. Constitution tefukaamirira tteeka ddala. Amateeka amalala gateekwa gifukaamirira. Kati bwe mu constitution twakyusa akawaayiro 12 102 akagamba bino bye bisaanyizo by'okwesimbawo ku bwa president ne tubisaawo. Kati bye bino, you must be a citizen by birth. Oteekwa okuba ng'oli mutuuze, ng'oli munnansi, omuzaaliranwa nga bajjajjaabo basangibwa mu nsalo za Uganda mu 1920. Omwaka gwa 1920 we gwatuukira bajjajjaabo bwe baba baali banna-Uganda gwe wekka gwewesimba ku president. A registered voter nga weewandiisa okulonda has completed a minimum formal education of advanced level standard or its equivalence. Nga wamaliriza obuyigirize ekyo kikoma ku LC5 bali abawansi twabajjako obuyigirize bala ekikulu n'ebirala. Kati omuntu asobola okugamba nti constitution yakyusizaako president naye ate owa LC5 ye tebakyusa. Ekyo nakyo si kituufu. Constitution eno yakyusiza bonna kubanga bagamba nti ekintu bw'otakiraba mu tteeka erironda erya local government okinoonyanga mu tteeka erya parliament oba amateeka amaki amalala. Bwe tuba tuteekawo amateeka tutunuulira ekigendererwa ky'abaateeka etteeka eryo, the spirit of the law lyali ki. Tosobola gamba nti eggwanga
lyagulirawo president nti ow'emyaka 18 afuga kyokka ate bulyatu neligamba nti naye ate ow'emyaka 18 asobola ofuga Uganda naye ate tasobola fuga district oba bavubuka kiba eyeba abusardity obeera kyoba oteeseza kiba kive ng'omuntu alina emyaka 18 asobola okubeera president naye tasobola kuba chairman wa gombolola alina kuba 35 years waliwo ebintu ebimu nga biri inferred nga wadde tebabyogedde naye nga kino kyeboogedde kikuyamba otegeera ne kye batakoze eki ne kye batoogedde yes kyova olaba tulina chairman we Mpigi yani Sejemba chairman we Mpigi yali mwana muto nga yakava mu university emyaka 23 naye omulundi guli bamulonda nga chairman kyemba gamba nti banakyemalira kikwatagana nakiri kyembadde njogera nti banakyemalira bye bakola bawangula obululu bibakwatirayo nabo kati Museveni yakyusa eryetteeka ye yeesimbewo kuba president n'atamanya nti agulidde abavubuka nti bagenda kwesimba ku bifo ebiki kubanga yagamba tujjawo emyaka egya waggulu tujjawo n'egya wansi bali baswala bali baagala balekewo 35 naye bajjewo 75 bagambe nti okuba president otandikira ku myaka 35 paka ku naye waggulu teri komo kubanga edda etteeka lyali ligamba nti otandikira ku 35 n'okoma ku 75 so ng'ekkomo liri wansi ne waggulu kaakati bano mu kusooka baali bagambye tujjeko ekkomo erya waggulu erya wansi tulikole ki tulireke naye bwe baalaba ne bagamba tujja kuswala tujja kulabika nga abagulidde mwami Museveni yekka kyebava bayitwala ne wansi ekkomo nalyo ne balijjayo ne wansi kati we balijja wansi ne waggulu kyenva gamba nti mu kweggulira ate yaggulira n'abavubuka abaffe okumuvuganya ye kyova olaba mu kalulu akaddirira baafuba nnyo nga bayita mu Balamu ne baleeta Katumba Oye manyi Balamu ye yaleeta Katumba Oye muntu we ddala ddala kaakati nga kye baagala okulaga nti bannange tetwagulidde mwami Museveni yekka naye n'abatoto abakoze eki twabagulidde yes ne munnange nze ekyo kyandetera Sejemba kyamaani waawa w'Empigi kyenva gamba nti nakyemalira ng'afuba okukuta ayite mu kalulu mu butamanya aggula enzigi eziyitamu ne baayita abalabe be asobola okukinziriramu ekyo nakyemalira bw'aba alina ekintu kyaguddewo nga alowooza nti kigenda kuyamba ye butamanya ayinza okuggulira n'omulala nga tategedde kubanga kiringanga omwami wa waka ng'ayenda kiro n'asooba naggula olujja dduke mu nju ayinza ate okuggulira ababbi naye ng'ekigendererwa mu kuggula luggi ye yabadde ayagala agende mu bwenzi naye mu ngeri eyo ate naggulira n'ababbi so oba ne mutabani naye n'afuluma nga taata yaguddewo mutabani oba n'ayagala muwala we naye n'ayingira naye nga ye yaguddewo yakola eki afulume so mwami Museveni ye mu kwagala okola ki okweggulira yaggulira abantu bonna yaggulira abantu bonna abakulu n'abaki n'abato n'olwekyo si kituufu ekyo kye babagamba nti ate ffe mweni yupi tusobola okugamba nti ffe atanaweza myaka 35 tetumuwa bwa meya tetumuwa gombolola tetumuwa bwa district chairperson mwalirabidde ku Sejemba yajja neyesimbawo nga tanaweza myaka egyo n'olwaleero waliwo ebigambo bingi nnyo ebigenda maaso ebiconfusing abantu mu kamyufu Honorable, waliwo ensonga gye njagadde twogereko simanyi oba obudde okyabulina Mira eyagala kuyisa programu egenda okuba nti ewandiisa bannayuganda bali mu diaspora naye ate mu Uganda wano
si buli munnayuganda nti ali registered oba okufuna national ID. Tusaba otutangalizeemu nsonga ki entuufu etwala mira okugenda mu diaspora okuwandiisa bannayuganda abali eyo nga ne bannayuganda abali wano tebannaba kufuna ndagamuntu, n'abali Juba abali okumpi wa Uganda tebannaba kuwandiisibwa kufuna national ID. Ekyamazima buli munnayuganda yenna abali mu masomero, si buli student alina national ID naye ate baagala genda mu diaspora kuwandiisa bannayuganda. Ekyamazima buli munnayuganda yenna yalisaanidde okuba n'endagamuntu wadde n'akaana akakava mu lubuto nga kagudde ku ttaka bakazadde kali badde kafuna endagamuntu yaako. Ate bannayuganda abali ebweru in fact twali basoosowazza mu kufuna endagamuntu kubanga be basinga okwetaaga okuba n'ebiwandiiko ebiboogerako kubanga bo babeera bunaayira. So ekyo tekyali badde kibi naye olw'okuba nti bano abakwata obuvunaanyizibwa si balungi ne mu birungi bakoleramu obubi, ne mu bulungi bakoleramu obubi. Nze ndi mweraliikirivu nnyo nti kaadi ezo ze bagenza okuwandiikira mu nsi z'ebweru zijja kumalira nga zigenze mu ngalo z'Abanigeria, z'Abanyarwanda, z'abaki nga si bannayuganda abaki abatuufu. Kubanga olaba zibalemera babalema kubasunsulira wano okubyalo nti bandisose kuwandiisa bali mu Uganda nebweru bajja bajja kubalema obasunsula. Ekirala bannayuganda babadde bali ebweru bangi badduka gavumenti eno nga bagyekwese nga temanyi na gye bali. Kale kyesimanyi oba tekozese bivudde mu kubawandiisa netandika ate okubalondoola mu ngeri embi. Bati ekyo kya buntu omuntu yalina okwesalirawo oba agenda okumuwandiisa oba tagenda kumuwandiisa. Naye sali wadde bali bweru magezi bw'obanga tewagenda mu buto eba yakukuba kalulu nga taliddamu kuba na mukisa kukola ki kukakuuma nga akuuma omutima gwo kalonde kakuume bwe bakabba kabanje kabanje kana akalulu tugenda kakufana kukola ki nakuona protest vote mu bigambe ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe